Nongo bagaine Yamagombe galibalia wabegomba Olusoga lusoga lwennyini naye nga twagala okuyozayoza kyabazinga olw'okutuusa busoga kukula mukolo gwabadde munyuvu nnyo, gwabadde muyonjo nnyo, gwabadde mulungi nnyo, tetulina kye tuyinza gwogerako. Mukwano gwo namulabyeyo ani Jeno ki Muhozi zomu wa Muhozi yabadde tebaddeyo simanyi kubanze sabadde omukulu nze sabaddeyo so tubeera wano ffenna nga tugoberera ebigenda maaso mu ggwanga. Wandabye saasobola kubeerayo saasobola kubeerayo naye ebyo bye bibeera mu mbaga embaga si buli omuntu oba olina okubeerayo era nagamba abasoga nti ffenna buli omu ajaganye wa waali batayise omutima gugende mutuma ina tozania oyagalize be bayise ate guli omukolo gwali gwabalangira nze ndi mukopi anakan oli mukopi nawe oli mulongo bonna abali wali bonna bwe boolaba balina obulangira gye buba buva waliwo abava mu lulyo lw'abaguta aba balina obeerayo waliwo abava mu lulyo lw'Abasomaliya abatigure aba balina obeerayo so kati ffe abatali balangira ate ffe tulina kwagaliza kubanga twafuna maama agenda okulaba nga ffenna tuwambaatira tuze wamu nga busoga era tutambuze bulungi. So ffe gwaffe gwali gwakulaba nti emikolo gitambula bulungi, tuteekayo essaala ng'abakopi n'okwagaliza busoga okutambula wamu n'okulaba nti ne busoga eri mu buwambe tuginunula kubanga busoga kyeraga lwatu nti eri muki eri mu buwambe. So ffe emikolo twagisiima nnyo. Kale sijja kusukkawo awo. President yasobola kubanga waliwo okusaba nti wadde yali ayitiddwa mu lwatu tadde tagenda e Busoga security yali tekiri yalinze kadi ye ate unfortunately yange abSFC bagiba ne bagiwa Gashumba. Ebyo binafuna kati nga ate nze siyinza kubeera wali Gashumba kati nze nalina kwagaliza bwagaliza Kingdom omukolo omulungi naye nga ffenna tuli wamu. Busoga yagattiddwa ffenna ab'opposition n'aba gavumenti ngera walabye twagatiddwa wamu era Busoga kati tambulira wamu era etambula bulungi. Era waliwo mbadde gambire nti sigenda kusukkawo mbadde ngamba nti Waiswa wasazeewo program tugikyusa erinnya anchogedde kubanga nga onsima ate nga togenda maaso. So okuwa clarity kuba abantu bangi babadde babuza nze kadi yange bagibba bagibba era ne bantegeeza kati ate kadi nga bagibbye oba sure nti ate oli already goyinza n'ogenda okujja ku ssatu nga yazze kwemu ate baga nti abSFC be bagibbye kati kitegeeza nti nali siyinza kuba na busobozi kwatendinga mukolo naye nga omukolo gwo mukulu nnyo eri Obusoga kubanga continuity y'Obwakabaka eba yankizo nnyo abawuliriza era abamanyi Kingdom ya Busoga erimu amasaza 11 naye mu masaza ago amasaza 5 ge gasalawo Obwakyabazinga si gonna mwe mubeera fe abaluuka tulina omukisa nti tabingwa mu kalulu kali akalonda anaabeera Kyabazinga ye naye akkirizibwa okulondebwa olulyo olwo lwatabingwa ne wabeerawo ab'Ebukono ne wabeerawo
abagabula nwabeerawo abalamugi so nekibanga opportunities of leadership mu byobuwangwa busoga buli bwe tufuna opportunity kyabazinga aliko n'atufunira omulangira tuba tungedde okwongerayo obukulembeze bwaffe so kyankizo nti waliwo continuity. Ekyokubiri abantu balina okumanya nti institutional memory teba ku bantu ebeera ku mulamwa kati omulamwa obukulu bwe bwakyabazinga bwebwa kyabazinga era ffe ffenna bwe butuconscriptinga kubanga obwo bwe butufuula abasoga okwisa ekirala busoga kwisania obusoga kukanya kutegeeragana kukiririza mu kintu kyekimu kakati kikulu nnyo abantu okumanya nti setting ya institution bwetu tusagiwamba tosobola kugiwamba kayongo tosobola naddala nga waliwo abantu abakyazanya roles ezaba mirabio mirabio manyi yali philosopher yali muzibu nnyo yayita nnyo mu bbanga mu bintu bingi nnyo mirabio omu ku ba philosophers mu French Revolution nagamba nti nja kuwayo obudde lumuzi gye nsomese French Revolution kubanga erimu ebyobufuzi bingi gwe byolaba olwaleero yagamba nga yali noble kubanga mwali mu class divisions mu Bufalansa wakati wa 1700 mu centuries ezo ezaali zateekebwawo obwakabaka nga waliwo ba nobles of the sword ne nobles of the road kakati ba nobles abamu nga roli yaabwe yabanga enkulu nga bo gwabwe gwakujajjata kabaka Louis ow'ekumi naye Mirabi as a philosopher yatuukanga n'awakanya kuba mu nkiiko muli mwe baleeta ensonga yabangamu so bwe baleeta ensonga y'ebyensimbi nga baleesa ensonga y'ebyensimbi ndowooza bwe maazijjukira bulungi bannabyafaayo banaatujjukiza neka ye yali minisita w'ebyensimbi ye yali ani minisita w'ebyensimbi kati mu Uganda Matia Kasajja si Kasajja Kasajja minister of finance Kasajja tali public service Kasajja kyaliwo Kasajja ye w'ebyensimbi ibuzaabuza nti bonna balaba bajja kakati nola ow'ebyensimbi w'ebiseera ebyo lugoloobi buli kintu akibeeramu mabati agatutte yaleeta ebyensimbi okuyamba ensi kati lugoloobi w'ebiseera ebyo mu Bufalansa bali bamuyita neka kati nga Mirabi agamba kabaka nti neka tasobola dakiika wadde n'emu kubanga byayisa ebyensimbi okuyamba abantu bisobola okubayamba olukiiko lulimba nobles the nobles of the sword and the nobles of the robes abaweereddwa ebitiibwa ab'engoye ne bali abazaalibwa abaki ab'amafumu lutudde lulaba Bufalansa ate nga yakkiriza nnyo mu bwakabaka ng'obwakabaka ayagala busigalewo naye ng'agamba bali ababeera n'obwakabaka nga bagamba nange tubeere nga tukola ebintu ebisobola okukkirizibwa ki abantu nga Mirabi bamuwulira naye nga ye abawa amawulire agavenowa wansi kugula banga ba great philosophers bonna bajja ne baboogerako ba Montesquieu abawandiikanga nga bawandiika obulumi obuva wansi okwambuka waggulu kuba buvunaanyizibwa bwabwe kuba nga bwolaba bwe tuli wano olwaleero nti obuvunaanyizibwa bwange nze nina opportunity okwogeraganya n'obwakyabazinga direct nina opportunity okwogeraganya naffe abakopi abawansi kati bwe nfuna omukisa n'enzija ku paalo oba ne mbasisinkana kinkakatako obukakasi okubabuulira obulumi oba obulungi obuli mu bantu abawansi naye n'abawansi okubabuulira biki ebibateekerateekera abawaggulu yeroolo ya Mirabi mu French Revolution 1700 ajja lutambula French Revolution kubanga eva 17 etandika 1769 ebintu bino okutandika okudiskasingibwa awa direction abagamba bannange ebintu bino abantu eri bandifuuka ekirala naye nga bagamba banampulira zibi bwe basuula obubaga buli kintu ekibaddewo abantu battibwa bo ne basuulawo obubaga ng'abantu battiddwa batemudde abantu ne basuulawo obubaga olw'okuba abantu bakoze ki batemuddwa nga Mirabi abagamba nti weewaawo byonna bigenda mu maaso naye omusolo guno ng'abantu gubayinze emmere mu ntamu ez'abantu tewali
Waiswa nkunyumiza French Revolution. Yes, nanti njagala nkunyumiza Mirabi. Yes, nawuliriza ategeere role. Njagala onyumize Mirabi ng'omugeraageranya n'ekiriwo kati abantu babulijjo basobola okutambulira ku level. Bawuliriza wenyini awo wendi era njagala ontegeere njagala bategeere Mirabi era wa Uganda ne Busoga weyinza okutuuka nga tebawuliriza ku bigambo by'abo abazanya rolo ya Mirabi mu revolution y'okununula Uganda. Abakulembeze obutaba banampulira zibi okuwuliriza ebintu by'abantu ba mwananchi. So Mirabi ajja babulira ebintu bino Mukama akola ebintu byenga bwatera okubikola ebyewunyisa. Mu 1791 kugambye enkaga mwenda batandika bitandika okuleetebwa ensonga calling of the States General Meeting waliwo ekibimba ky'abantu. But I think before 1791 or after the marching of women endozo yali 1793 siri sure n'emyaka it might have been 1793 the marching of women to Versailles. Abakyala bwe basalawo bonna okugenda okukumba okugenda mu lubiri okujjayo okwanya ensonga nti n'omugaati baali tebasobola kukola ki kugulya. Era awo Marie Antoinette wabagambira nti if you cannot eat cake if you cannot eat bread eat cake. Nti bwe batosobola kulya mugaati lya cake gomanyi bei ya cake kati Kayongo zogamba nti bana empa ku kisikonzi numeko noga twala ligenda mu mugundi mu Otilof bagweko cake Black Forest kapisi bwe katika gule emigati lofu mukaga naye katondo kifo kyokuwa tosem akugambye ogenda ogule ekigula lofu mukaga ez'omugati byenjogerako bya Bufalansa. Mirabi ye mukulu mu mbozi eno ng'owunzika Mirabi afa mu 1790 ndowooza mu gumu naye nga revolution ekola ki etojjera. Era bwe yali afa yabagamba nti nfudde naye ngenze n'obuwere obusembayo obubadde busiba abantu obutafuuka lunabe mwegendereze nnyo kubirijja kubanga yali wa mirembe. Ne bwe baali bakayananga mu lubiri ye yakayananga abagamba nze njagala nnyo kabaka wange kyabazinga w'ebiseera ebyo Louis XVI nti nze njagala nnyo kabaka njagala nnyo obwakabaka n'amaanyi kalulu njagala akole ki agasigaze kubanga ye kabaka ki wange. Mirabi komenta yali mu Faransa ngate ne tata we era yali mukozi wa maanyi mu Bufaransa nga balina endaga butonde y'Obufaransa. Mirabi afaga manfude n'obuwero obadde busibye emirembe mu revolution yeno ebinadirira tetubimanyi ng'olusi mwe kugamba nti Kyagulanyi is holding the magnet for the against the eruption of what can happen if Ugandans are left at bay. Kyagulanyi akutte amasanyalaze agakyakutte Uganda ewamu obutatulika olw'obutenkanya obuliwo nti singa keera ku makya n'aba mugayavu mu kuhandolinga amaanyi g'abantu ate Uganda eyinza okufuuka amatongo kyokola batumuwa credit nga generational vision bearer. Bino ebigambo byenkugamba ebimu byayogera kati ebituwadde amaanyi n'enkizo kwe kubanga ayimiridde ku kiri ekya Mirabi. Very unfortunately bw'amala okufa 1793 actually enabejja matingo abakazi bamala ogenda buli mukazi n'abasajja bayambalanga abakazi kubanga waka wali tewali mmere ya kufumba ng'ebiriwo kati bwe tugamba nti ghetto esobola okusituka bwe tugamba nti abantu abasoga abali mu kikala moja tebalina kyakulya nti ne General Yoweri Museveni bwe yajja obwavu buli Mirabi bwe yagambanga Neka Minister wa Finance Lugolobi w'ebiseera ebyo obwavu buli Mirabi bwe yagambanga Louis ow'e16 bwali buluma abantu bebe ya subjects bebe yali alabirira bwali bugenda kutuka ekiseera nga tewali akyasobola ng'abantu beeryankuta era beerwaneko mu kwerwanako gwe kyenkubulira Kayongo Louis XVI bamujja ku booda ng'ali kumalamu musubi ne baleeta entemula empya etanaddawo okubaayo mu byafaayo gye bayita guillotine. Yeteyo guillotine bakwatanga omutwe kameza bwe kati kakati wano wabaawo space omutwe ne gubeera wano mu bbanga ekyuma ne kigenda ne kidda ne kitema omutwe ne gudda wali ne bamanya nti ogenzi kanzi kyetandikirawo. Ekirungo ky'ebisanyusa ekisinga kiri ku Makula Kika.
nga family comedy olugambo lw'abaserebo olwokya ebinigeria series ezakabi ezikwata omubabiro ne Hello Mr. Right buli lwa Sunday ssaawa 2 ez'ekiro. Hello Mr. Right yeshe ey'omukwano ejjudde abavubuka abaakabi abalina swag aba buli kika. Makula kika eri ku Star Times channel 229 ku Antena ne channel 493 ku Dish. Makula kika ekirungo kyekyo. 107.9